tugenza okutandika okubulira enjiri eno ng'abantu balowooza nti bw'oba oyagala omulimu ogenda n'ogusigira olede toyina mulimu okujjako okusindika okwetunda bw'oba muwala n'okusindika okubba bw'oba mulenzi omuntu agenda aleeta ensigo y'ofuna omulimu ng'omusaala yagugyewa. Mbategeeza amazima agali mu Kristo kyonna kyoyagala owayo mwoyo gwo. You believe with your heart, with your spirit, with your soul. Okkiriza bukkiriza. Okkiriza bukkiriza. Akatala akali mu Katonda kali mu nsi yonna. Bino byolaba eno ebyabatunda essaala bakeere nnyo omuntu bamuwe emitwalo 2 oba 5 abasabire babijja bweru. Tebabijja mu Bayibuli. Ekiri mu Bayibuli kigamba bwe kiti. Matayo sura ya 10:8. Matthew chapter 10 verse 8. Kyekiri mu Bayibuli. Mugende muwonye abalwadde. Mulongoose abagenge. Muzuukize abafu. Mugobe baddayimooni. Mwaweebwa buwa nammwe muwe buwi. Go heal the sick, cleanse the lepers, rise the dead, cast out demons. Matthew chapter 10 verse 8. Freely you have received, so freely give. That's it. Omutuufu yoyo yekka asobola okuga nti mujja muli baakusabirwa naye tewali bbaasa gy'oleeta. Kubanga bw'onoomala okusabirwa n'otereera ojja kuwaayo, ojja kuwagira emirimu gya Katonda conveniently. Ojja kuwa ebimu bye-10, ojja kuwaayo ebiweebwayo. Ebimu bye-10 tebiweebwayo atalina mulimu. Ebimu bye-10 tebiweebwayo atalina musaala, atalina bwayingiza. Ebimu bye-10 ne kaakati kambi bayigirize tebiweebwayo ku ssente zeweewoze. Zeweewoze ziriko nnyinizo. Atakusabiddemu n'amagoba. Genda ne Katonda okole, ozaazeemu amagoba, osasule ebbanja ly'abandi, z'ofiisi zaawo ge magoba ago, ate si zonna nti oziwaayo. Kwezo okwoba ojja ekimu ky'ekkumi kya Mukama, ekyenda kikyo, genda otandika obulamu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okitegedde. Ekkanisa etereera lwa njigiriza, tetereera lwa mateeka ga gavumenti. Gavumenti ye yeetaaga ekkanisa ogitereeza, so si gavumenti kutereeza kkanisa. Oba nnyina gwe njogera naye ne bw'anaabeera omu. So bannayuganda musabe nnyo tibukyanga ku makya nga bwe twayise etteeka erigoba ebisiyaga, kati ate tuyise etteeka eriraga Katonda bw'anaakolanga emirimu. Tekibangawo kubanga ekyo kyo kikolimo. Abakukuta ne poliisi abamu tubamanyi baali balokole tebabwegaana naye baabuvaamu kubanga balabika nga bali butereevu ne bali abali mu ddiini ezegatidde wamu. Interreligious council y'abo bonna abaagaana okulokoka. Omuntu yenna baakugamba nti yalokoka naye ate ali mu interreligious, manya yagwa kubanga eyo gye tuvuba, eyo mwena gye muva. Ekyennyanja kirina okubaamu amagezi. Kinaabeeranga ku lukalu baakivuba abantu bakiryeko bafune vitamiini, oba kinaabeeranga mu nnyanja. Teri kya nnyanja kivubibwa ne kibeera mu bifo bibiri nga kiri ku mazzi ate ne ku lukalu. Enjiri ey'amazima yeeyo. Mukama waffe Yesu agamba Peetero ne Bandereya nti muyite nange, mbalabye mulina amagezi agavuba ebyennyanja. Yabajja ku lubalama lwa nnyanja n'abaga nti muyite nange, nange ndibafuula abavubi b'abantu. Kati engeri gye bakuvuba mu bbaala ne mu clubs, kati ebbaala ne clubs ne zikola association. Nawe n'oga nti wadde sikyanywa era sikyali mu club, naye association eyo njagalamu ekifo, n'ofunayo ekifo. Be balokole abaagenda ofuna ekifo mu interreligious council. In the first place mwalokolebwa kuva mu ki?
era ze poliisi ze bapika abaali mu bulokole ne bekkiriranya ne baddayo mu intelligence council be bali emabega bwa poliisi. Era obumu ku buwaayiro obulimu baagala okwewala ekigambo hate speech. Mbu bwe twogera bwe tutika tuba tusiga obukyayi. Naye amazima ga Katonda enjiri si njiri nga tosiga bukyayi ku sitaani. Kingambira akuliraanye. Amazima ga Katonda mu ggulu enjiri si njiri nga tosiga bukyayi ku sitaani. Tetusiga bukyayi ku bantu. Tusiga obukyayi ku mayembe. Tusiga obukyayi ku walagi. Tusiga obukyayi ku bwenzi. Tusiga obukyayi ku bubbi. Tusiga obukyayi ku buli mbala yonna etaweesa Mukama kitiibwa etali ya butuukirivu. Era bw'owulira kikunyiga manya wafuuka mwana wa sitaani. Kasita owulira nga betugamba nti waweebwa buwa naawe wabuwi, sabira abalwadde bagende baterere bakole. Abagenge 10 waliwo omu akomawo ne yeebaza. Tokaka bagenge kuwa tebannafuna bigere, tebannafuna ngalo. Ebigere byakutukako, engalo zakutuka, obagamba muleete ensigo. Obubbi obwabajjula. Leka abantu batoole ebigere, leka abantu batoole engalo, bagende batambule n'amawanga, bagende bakwate $, bakwate £, n'Euro, bagambe naye twasabirwa wali. Baleeta okwebaza. Omugenge omwe akomawo ne yeebaza.